is nepotism. That is nepotism. Kireeta enguzi. Ate ekintu ekijjawo enguzi kiri kimu. It is the policy. Who impresses the policy? It is the government. And which that is the legislature, executive, and judicial. Yes. Kale abantu balwanyise batya enguzi abaabulijjo. Nga singa omuntu akwatibwa nga alidde enguzi amateeka tegamukwata. Oba olwana. Oba tomunyunguza bisiriiza. So tesobola kuvaawo kuleka nga tukyusizza mu system of governance. System ng'ekyuse si kukyusaamu. Ati gw'onootuga omugwa mu bulago toba kantu. So system erina kukyuka. Yes. Kiki kibasoose ensi eri mu transition. That is where people go wrong. Era mbalaba eyo akukya oyo omwana obwana omutendesi club z'omupiira ez'amaanyi Bayern Munich zina ba Nagelsmann eyo franchise ya Bayern Munich nene nga gaya ine emyaka 44 years is coaching a club yensi yonna is managing a club yensi yonna ensi gye yalaga aba Thomas Tuchel si bakulu aba Mikel Arteta si bakulu nitwa tumanyi omupiira gw'abawenga bali abaveeyi no ensi ekyuse Mark Zuckerberg laba bagaya bala top 10 omanyi top 10 ya richest people manyi buli abantu taking a time biraba Forbes ekyusa ndaba nnyo omuntu ng'ayogera ati oli urban kino mga GDP yensi yo bagiyita bati gwaga nti oli urban ng'ali mu kwogera luzungu naye GDP yensi etagimanyi abo tobawanga na budde. Man, you know, man, you're so urban. What is the GDP of your country? Like, awayo biri kyatama. Ati kati uli balanga bekwanza manya abageto yuti tebasoma abaana b'emuguli tebasomye tutuno. Kikyogenda okumanya mmanyi. Kikyogenda okungamba. Dax singa system ne wenkuza mu byafaayo. France yali ku Bwakabaka. King Louis XVI financially bali buli politically nga buli social kifube obusosoze buyitirivu dismiss Tagot and Necker ba economist ab'amaanyi eggwanga ligwa mu ddulu senene zibula yogamba economist bafa abalwana be basiika teriyo bali omusomero eyo bali bamanyi bangi nnyo nze before yokola submission yasooka undefined what is Uganda's government? Is it a liberal? Is it a democrat? Oba militant? Militant? Define it. Because every shape has a name. Yeah. This is an hexagon, this is the hectagon, this is triangle. Yes. What is this? Yetulimu. Yeah. Bo balaba ki? Ababaka ba parliament kale bagingambe. Nja kusoma ekitabo ngambe nti liberal government consists of ABCD kati ndaga wano kyapplyingira mu Uganda nga tewali democrat yoga ngeno wekula mu democrat nga temuli militant ogenda okuyale nga temuli submission ye itafana netya oba tugonywa ekintu kyotamanyi Dax nga bwogambye ensi eri mu transition is it a federal wonna wonna tuli mu transition kiki kireetera okugamba abantu era nja kugerezaako ddala Bobi Wine ekireetera abantu abo tetujja kugamba nti butamanya wabula nabo katiba ke bayimiriddemu omanyi omuntu waliwo akola ebintu nga
ye kwe kumanya kwe weewo okitegedde kimuleetera okulowooza nti Kyagulanyi tasobola kukulembera ggwanga oba nti Jamal tasobola kuba mubaka wa paalamenti kangezaawo eyakola omugaati yamanya nti nno kugenda kwata yisiti kuteeke sukaali n'omunnyo fumbe gufuuke omugaati si yaguwa sheepu ani yaguwa sheepu omukozi nagamba gubeere bwe guti ogwaffe gubeere gwa rawundi kati tukyalemya abantu baffe tibabonyaabonya emabegako eri ngamanyi nti omubaka wa paalamenti alina kuba dokita alina kuba looya alina kuba nga inginiya era nga ne profession ze baziterawo ku kipande kye he has PhD in this nga baziteekawo wano era si bwe guli tuzze mu generation nga totugamba byasomye twagala kulya biki byagamba agenda tukolera ki ateesa atya yoyo gwe kyolowooza woogendedde okutulawo mu ntebe mwoli minisita gwe simanyi mupi gwe simanyi gundi gwe minisita eyo awo wooli bwe wali ojjawo walinga bwoli waliwo abaakukkiririzaamu nga nawe tofaananika nga nawe togwanidde kana bwe tuba tulina gwe tukkiririzaamu tugamba yooyo tetulaba yasaana ensi eri mu transition banyooma Yesu ewaabwe ngo Yesu ne bagamba Kerode omwana ali eri agambye kino ne kino tumumuleete wano Kerode ensozi gye yakola kunyooma Yesu ekyamuleetera akabasa ate yonkankugjeyo Goliyaasi ensozi gye yakola kunyooma Dawudi Goliath kunyooma Dawudi. So ababulaminga Azawi okwogera ku kintu ky'abayimbi okubakomyawo ne bajja balwanirire abantu ba bulijjo kuba be bajjuza ebisaawe be bagenda mu zi concerts zaabwe tebamanyi kye boogera. Azawi kye yayogedde kituufu era kyagamba libi kituufu lwakuba mu kyo si nti bonna yabagasse si bonna leero nze kyenyinza okugamba kintu tulina kwesiima bwesiimi ng'abantu abayimba nti leero tulina akutte enkasi alwana kwe tulina okubeera ffenna okusindikirako eryato kubanga omukisa bwe guti tegujja kudda mu sekita ya aati bwegumala ne gutuvaako tegujja kudda guyinza obutadda n'abasuubuzi bano boolaba bakaaba baganda bange abasuubuzi balinako ekiseera nga abasuubuzi balinyo obutuzi afuna buli abasuubuzi nekibava mu ngalo bakaaba leero nze njagala nkubuulireko ekintu kimu omanyi tubawaana buto naye nga tulaba okitegeera ng'oli kaana bato naye ng'okola ki ng'olaba nalabako abasomesa nze n'abasista bange basomesa gavumenti yayita abasomesa nga beekalakaasa teachers were protesting every now and then tugenda suulawo ennoni ne babayita ne bakuŋŋaana ngeri bayise abasuubuzi bwe baasembera ne babaawulamu kati mmwe mu sciences n'aba arts mwekolemu association amaanyi gaabwe ge baalina awamu ne bagaawulamu kati aba sciences ne basigala bokka n'aba arts bokka bayongezaako ba sciences emisaala arts ne babalekayo era abasuubuzi badde balina ebitongole badde balina ebibiina byabwe kasiita manyi masaka biki masiita nga balina naye nga balina we beegattira bonna kati batandise nabo okwewola okukolamu obuki bwe bakola association bagenda kwerwana bokka divide and rule ndowooza oba ogulaba nti guli 2-0
Bannaffe aba Glorious Consultants bakugamba bw'oba oyagala visa Canada, America, oyagala kutambulamuko genda obalabe. Bali wali tebajjukirako eri opposite Kalungi Motors mu Ndeeba. Basobola okukukwasaganya ebintu ebibanga bitambula. Abashiani Standard Day and Boarding Primary School bagenda weza emyaka 25 nga bali mu nsike lwa mukaaga luno. Osobola okugendayo wali e Rubaga we basange basomesa bulungi, balina ekisulo ate n'abaana bava ebweru okusobola okubeera nga ate bakikwasaganya bulungi. Balina van byemizannyo biri taratibu buli kimu. Bw'ogenda omwana wo bw'omutwala bannyinaza bali e Bulaaya, omwana wo bw'omussa ku Shian, enamba y'essimu ye eri awo. Standard Day and Boarding Primary School aba ali waka kubanga bamuwa ekyo kyennyini omuzadde kyalina okubeera nga ate amuwa. Mulongo diaspora akukwasaganyako waliwo akantu kentadde awo ndowooza okalaba. Mulongo asobola okuyamba ku visa era eza America conversion oyagala gendako Bulaaya mu nsi ez'enjawulo. Ewa Mulongo byangu, wagenda oyogere naye oba tolina ssente ajja kukuyisa mu bwangu bitambule bulungi. Pizza Origin basinga okukola pizza, bakola delivery wonna wooli okwetolola Kampala bakutuusako pizza. Basangibwa ku Jinja Road opposite Nema House. Osobola okuba nga obakubira oba olina birthday party, graduation party, baby shower. Pizza Origin enamba y'essimu gikube, bagenda kukutegeeza bulungi nnyo nti kati gw'oliwa obagambe tuli wano bakweteye pizza. Tekifaayo oba olina bantu bameka bakuwa. Olwokubiri n'olwokuna za bwereere oguleemu n'ofuna endala y'obwereere nga te sayizi yeemu. Ndi ne Dax Katero wanjawulo mu bintu byayogera. Ebyange byenkola omanyi sisomye nnyo. Sisomye nnyo n'amawulire ngasomye nze nsomye munda nga ndi munda era kati ndi mukola bintu byange. Ate awo ensi weeyina okuba ensi zetwegomba bwe bakola. Amanyi bamakati Rashford ab'omupiira basoma bakola basoma. Ali mu kusamba bw'asoma. Kwegamba osoma ky'oyitamu kyennyini ky'oli mu kukola nga ofuluma oli mulala ng'oli mulala. Bakantikkira naye kati nazzeeyo njagala masters mu ekyo mwennyini ekyo. Kati awegambira nti okusoma kwa munnange nno e Bulaaya gye tusinga okwagalanira buli kimu kye tugoberera abaana tebabeera mu bisulo. Mu Cambridge Day and Boarding mu America mu Bungereza abaana balina obba nga bakola. Abaana omwajja ewaka n'omutwala ku ssomero n'omuno naye n'omuziika. Bulaaya teri boarding section, bali mu kisulo. Primary school zino simanyi kindergarten mwana amunona ku ssaawa 10 ez'ekiro n'abeerawo the whole day bamutuusa ku ssomero ng'akooye aba agenda kusoma. Baasi esimbula 10 ez'ekiro n'emutwala bano banga amwiggyako obwejje. Abaana agenda okutuuka okusoma ng'akooye. Kuba abaana bava bangu mu masomero ng'akooye ng'alabanga mmwe abali ebweru w'okusoma abanyumirwa abamunyumirwako. Abikuwa mangu. So gundi yaffe wajoogerako wali emabega wagiyita otya Curriculum Vitae gundi yaffe nti nfu nnyo fu ate tukopa ebintu ekisinga okunnuma nti gavumenti weba ekola wesoma budget eteeka ssente mu planning. Kiki planning? oyagaliziseewa and planning ate nga teriiwo eriwa. What have they planned? Kuba kati bw'olaba abantu nga babasengulo bajja mu ntobazi mwe bali babateeke bagende bamenye bumenya bintu byabwe. Kati womenya omuntu oyo w'abadde abeera akitegeeza agenda kukuba tenti agiteeke mu kibuga wakati waba abeera agende ku City Square waba agissa. Kati those are not fugitives. Abantu babunze mu nsi yaabwe mwe bali era baba banoonya obuddamu kubanga planning ya Kampala
nze Kampala gwe mmanyi amazzi wawe gatali nakivubo tewali kanakivubo osobola omumenya lwaki ye tomumenya nalwo lutobazi bayirawo ate by the way nakivubo mazzi meereere tubazi atasobola menyeka lwaki lwaki hamu grounds bamumenya kati kyegga nti awo biveeko lwe tuba tulina abaana n'agaana tolina kumenya namboole emisomo abantu ababa bagendawo ddi Namboole alimu tobazi eriyo amawanga nga Netherlands nga gali ku mazzi naye ng'ensi etambula gali ku mazzi planning they invested in planning so wano twetaagamu bapulaana abatuufu tubalina kiki ekigaana nepotism bantu bali mu bifo nga tebalina kubeeramu olakuba tonoonyako mirimu oba nanoonyako ku mirimu nanoonya nengiva notambula nebbaasa n'otambula ne qualifications zonna noga waayi bizinesi bwetandika okujja nga abantu bagikunjizaawo nga bwe bagikoze nemubeera nemugiyingira nemugirinyirira nga temugimanyi nagimanya ati mugamba tulima abantu balima abafeeyo abantu balima nyinza kesika abantu balimi tuli balimi kasooli ali mu ssente mmeka kiro nasembayo kutegeera nga oba eri ku lusaamo ate akawunga kiro ya kawunga oba 11 ebimu 13 tuli ebimu 28 23 ki ekiva mu kinne waakyo kawunga kava mu kasooli eyo ratio eya raw material ne finished product etaalinga terina wegattira sabbuuni omuti gwa sabbuuni gwa mutwalo ebbaafu ya 10,000 ku bino ebibiri ki ekiwanga baafu yewanga lwaki ebbaafu ya layisi nga kino kiri perishable kya bbeeyi planning tikati sayinza omu inflation kagamba ate nno n'olowoozamu ne waliwo ababa tebalaba kumbe newaliyo baddakisa abalengera mu mbeera yonna mwana omuntu ng'alina iphone yogera ku abantu 5 mu butuufu bw'okizaamu mu bulamu obwa bulijjo sabbuuni yaggwerera mangu omuti gwa 15,500 ebbaafu ogifuna ecupa ya bbiya ya mmeka so ya bbiya sinywa bbiya naye nyina mikwano gyange ba 5 ku 5 ecupa ya bbiya eri ey'N2,000 etandikirwako omugaati gwa mmeka wakakaaga oyagala taate wakaddeyo naki ecupa ya bbiya oba na mugaati kitegeeza taata bw'atafuna kakaaga zina ebbiri anywa bumi bbiya era gwe oyagala taata ddeeka na bbiya si na mugaati kati enkono ecupa ya bbiya ya 13,000 omugaati gwa kakaaga taate wakoyagala ddeyo naki alina kuddayo na mugaati naye ng'enkonomi erina kulaga nti taata alina kuddayo na mugaati naye kati ekifaananyi ekiriwo ekonomi eraga taata alina kuddayo na bbiya kuba gw'obala omusolo oguli ku bbiya the consumption is too high yagenza okutunda eggwanga lino ali mu katale kyengi yakyabuze kyalituuka kyengi yakyabuze naye yeematidde okunegotiatinga nibanira baalingula anti gambye nkugambye nti taata oyagala ddeka naki ekonomi eraga taata alina kuddaka na kifa ya bbiya
okimanyi yogedde ekintu kya sabbuuni naakatandika okukirowooza wano sikinnanva mu mutwe ebbaafu ya 10 ezo sabbuuni wa 5 ate aggwerera kyokka ebbaafu erwawo okwatika kiki ekirina okuba durable bageto youth naye balina kye bamanya abo abavubuka 5 ono alina iPhone 11 oli 15 oli Mac Pro nga tebalina kyakulya nange simbazirina. That is a youth program. They are planning for you. Tebalina mulimu naye ensimu bagikutte bagirina era eri ne ku kibanyambwa tugikuwa n'oleetayo ne gavumenti za America zirina kampusamu zibagenda ne bagenda you go and register. Yes. Abantu abali mu diaspora basobola okugamba kiba mbeera ne mbabuuza abaana ne banamwe abali mu diaspora eyo omuyita temulaba kulembo lwaki temulagirirako eno nti abavietinamu gye bali baani nja tujja kumuzza ono omusajja bayirawe luli kali akantu baakalaba naye wali oŋŋambyemu ng'otuwaddemuko ku budde kati ngenda omanye ebyokukola kati olina bingi nga wagamba nti obuvunaanyizibwa ne puroguraamu z'oluusi zirema okukola ki okuggwawo kuzooba opulaninze jasiwa obuvunaanyizibwa naye olw'okuba nti njagala nnyo okusomesa abavubuka bannaange ngenda kwesibako nnyo okuzibula abantu abavubuka tulina kwerwanako tokola mulimu gumu era tokola mulimu gumu ojja kufunayo omuntu gw'omanyi nga mmanyi omubuuze jamaa lwakola mulimu nange nkulaba oba munnabyabufuzi ate we tulina okuba nkugambye oba ekituufu akola ki kola mulimu gumu ati ombuuza kati ng'essaawa zino eruweere eyo ewaffe abaana banoga emiyembe emiyembe giba gyakamala tukabe kiti katale ng'ebbeeyi y'emiyembe ekola etya ekkirawo mu budde obwo kati ate gye emiyembe gye banoga baateekamu ssente bagula ebikolo gumanyi betingi oyo bagula ebikolo najja n'anoga omuyembe suno etandise ne bamusalirawo ebbeeyi kukimugirako ddala nze nagendako e Kenya nensanga emiyembe gyaffe bagiyita Kampala mu supermarket Kampala mangu nendaba ebbeeyi yaagyo kale kugamba nga y'omulimi akiviiramu awo ng'omusuubuzi yaba akoze so ate owaawano weeri nayafunamu akitegeeza omusuubuzi ajja kugenda omuyimba agutema amanda nsaba osibule abatulaba ngenda kukuzza waliwo ebigambo ng'ebyabasuubuzi okikonyekoko katono naye nze nakunyonyodde nze bwe mba nzize mu kamera nga nzize naawe tetwogera bintu bya music byokka njagala twogera ebintu nga bigatta n'olyo omuganda wange ali Nakaseke asembayo wansi atandikirwako omuvubuka kuba bulooka ng'asobola okutwala n'amanya nti kati kituufu nina kukola kino kubanga ekyo kitone Katonda yakikuwa nti olina kubuulira bannayuganda generation yaffe tuli bangi abavubuka naye tetumanyi kyakukola mu nsi gye tulimu njawo sabosibule bannayuganda balungi abatulaba dakikatera omuli eruba ne muganda wange ono jamaa tubeerawo wano ta Mukama Katonda bampere byonna temusinga okwagala tulina project empya enyimba weeziri ennaku nino bagamba lwaki tuwamuko ku cricket oval kambuuzeemuko lwaki tuwamuko ku cricket oval kubanga byonna obirina kati nali njagala nnyo demand okusinga supply njagala nnyo demand eve mu bantu nga ntandise okukiraba
nga bagamba kati kateero tuwe wanga tokyali wa Freedom City tokyali wa Africana oli wa Cricket Oval lwaki totuwaamu Cricket Oval kubanga ekyo kituufu kiri nyina kye nakubuuza lunya nkugamba kiki ssente bwe kibanga kyakutuula nze ndi ku tebo nsobola okutuula waawo nze ndi ku tebo nga nomanyi dakisi tukole bwe tuti kale tuwa Cricket Oval nyontanga nnyingi bwe butojja mu music okuba simanyi ali Kyotera ali Masaka ali Jinja simanyi agenze ku ssomero lino simanyi ekibi ebbanga lyoyimbire ne music gwenkuba ku ledi oyina music ng'afika nawo ng'okubye Cricket Oval buzibu ki tuzoyimbira ennaku ebbiri tubalina okubeera ne bana abato tutuuse era tonkola ekikyamu n'ogamba mbu olina awantu awala nze kindi mu bwongo njagala Cricket Oval obawagiza bakuwagira nagamba nze namba emu ndi namba 1 fan ate buuza edidi nange nayimbako naye ekya concert anange tuweeyo ku concert temanyi siri bwomu ne bano bagamba aga Katonda tuweeyo ku concert waliwo abantu sijja kuyingirira nnyo bantu naye mu butuufu bwekiba nti kati kuyimba toyina walala woyina kulaga ekifo kimu Cricket Oval kuba batumanyidde bumanyizi nera waliwo abantu bamanyiira nga ninga naye kale kati ono tagitegekanga nono tagitegekanga kati gwe wange gwe nsobola okugamba nti naye dakisi buzibu ki walayi muntu aveyo ampe excuse awo mu comment ogambe nti dakisi kateewo tasobola kuteeka Cricket Oval ogitegeka nejjula ate nyina bana mitwalo ebiri ordinary abantu bakuwa ssente bajja tuwagira amina inshallah kireke mu nkola akumata kumira mpeera mbagala nnyo yonna gye muli abasinziira Bunaayira emitala w'amayanja namwe abali mu Uganda abagoberera abambeezezaawo kubanga omuntu okutwala obudde bwe n'alaba kadata n'alaba interviews n'alaba shows biki oluusi tumanyi tulina bye tunyizaamu naye mutusonyiwe kubanga tetuli bamalayika naffe tusobya nze Kalyesuubula abantu bange b'enakaseke mbagala nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wanga leka endabika y'ekifo kyo ekuweesa ekitiibwa ne Coslin Furniture. Olina woofiisi kituufu weetaaga furniture agenda okuleetera abangi okwettanira woofiisi yo. Onoonya furniture omulungi w'okuteeka mu maka ago gatemagane? Jangu ffe kyakuddamu kyo. Tusuubuza awamu n'okutunda mu kamukamu buli kika kya furniture ali ku mutindo ku bbeeyi ensaamusaamu. Coslin Furniture tusangibwa Entinda Kiwatule okuliraana Kampala Independent Hospital wamwe mu bifo ng'ekira n'ekitukutwe. Gwe ayagala okumanya ebisingawo ku Coslin Furniture tukubireko nooti 789 nooti 233 96 ne nooti 7 nooti 39 57 Wulira obuwoomi munnayuganda kankwanjulire Pizza Origami bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kye kituyisa Pizza Origami. Funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings oba oyagala kusanyusa abafamire yo weyunire Pizza Origami tusangibwa ku Jinja Road Plot 10 opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala. Yitiraho kati oba tukubireko tuli ku nooti 7 nooti 8 79 88 54 ne nooti 774 66 93 79. Pizza Origami tulya kyaddala. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne
first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shihan Standard Primary School. We invest in education. Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busika, Gayaza Kayunga, n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssenjale bebokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako, oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa. Munsinga Canada, America, German, Netherlands, n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi nga wandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko.